tambuza video muna Uganda kubana okugitambuza kiyamba nze naawe. Abanupu obalumbye Kasuku bagamba nti ono muyambi bulijjo. Kasuku ayagala kukyaza mwami Museveni ku page ze zonna ng'ayagala kumukyaza ng'agamba bannayuganda nti bannayuganda emirembe egiri mu Uganda. Bannayuganda njagala mukimanye mu Uganda temuliimu mirembe. N'ekirala mwe babuloga ababeera wano nga mwasamira bakomulede abalala nga mubavuma simanya mbu yakoze kinonde mubakwata ensobi. Lumbu ye yavayo nayogera ku kyebibiriti naye mwena mwavayo ne mumusabula. Naye zino ensonga ate nkimanyi bulungi nnyo muzimanyiiko naye temusobola kuvaayo ne muzigamba bannayuganda. Mukoleraani mwe baana mmeze kambabuuze mukoleraani. Tuli mu kugoba kizibu mu Uganda naye ate Kasuku kyayagala okukyaza ku peegi ze. Bannayuganda nga tonaba kukola kintu kyonna dduka mangu genda ku peegi yo anafollowinga Kasuku anafollowinge mugyeko follow bannange ennaku z'omwezi nga nya temukkiriza wadde kugenda kuzilive ezo kuwuliriza ekizibu kya Uganda. Bannange twakoowa ebizibu munnayuganda tambuza video nga bwe kisoboka etuuka ku buli buloga yenna ayogera ku nsonga eziruma abantu basobole kwogera ku zino ensonga balabule bannayuganda nti ekizibu kigenda kukyala ku peegi za Kasuku bagendeyo bamu anafollowinge tebakkiriza bagambe n'abantu baleme kubeera ku ezo live. Thank you so much you guys. Gwagenda okuinterviewinga president ndi munakuwavu eri ekibiina kyaffe ekyenaalemu erabika teyagala bagibeererawo. Kasuku today no vera intimidated by no threats. They no longer make sense. Mwe akajanja nakaganira ddala nagana akachi akajanja abo tebasobolangako tebalisobola ebyo bya boycott berimba tebabisobola basoka ne bagamba boycott NBS era boycott pateza abayimbi era simanyiwe temusobola. Why temusobola kwasesinga minimums bare minimum twabategeera buli we mulaba wantu nga temujja kusobola nga mugenda kwali atajja kusobola kwogera. Kati mweno momenti mulondamu always gwe munasobola okubilitolinga. I am the chief spokesperson. It is business first. Business. Kwegamba muine obudde bwe muine okumala mubilitolinga omulala boycott NBS nga mugendayo bamufumbiro nga batuulayo bannamboze nga batuulayo nga mwe mukolayo interview. Kati n'olw'ensonga eyo tebasobola boycottinga muntu yenna. Mulekeraawo akajanja. Temuina kintu temusobola ku boycottinga temuina capacity. Musobola boycottinga bupate nti kalirandani. Yes. Naye wane Kampala gwanga mujenga yaliyo. Miki Wine nga ayimbe wa Pastor Bujingo. Miki Wine nga ayimba ku kivulu kya Gravity nga ate balamu ya kitegese. Kati this bogusness daxi vibes mulaba kupateza sanyuka. Miki Wine namusanga kupate ya NBS. Nalingena mugamba afulumeyo TV ya OB1. I can chase you out. Go! So banna ndowooza mubirabye. Ku Sunday President Museveni agenda beera ku TikTok live kugenda beera ko muwala we Natasha then kubeereko ne Semanengene kukuwaza banga tugenda tubeera tubagamba wano nti communication yakyuka buli wamu inotuukawo kakati huyo President Museveni president w'eggwanga ddamba ajja ku TikTok live ng'oli mu katongoleko sebo gamba mu TikTok y'abaana bato babeere bakubabo ku bimazina ojja maliriza ng'oli afunibwa president nga gwe kampani ye kuguddeko okitegeera. So naye abantu abasinze okwebeeraliikiridde baga kuku agenda buuza ki president kuko tadda ku president n'amubuuza nti jeno ki wano gwe tutya naye nga yali asinga okwegoba n'ebiwala mu nsiko mu kifo ky'okulwana okubeera ku front ani yalekawo olumwe mundu ng'agoba ekiwala naye si yongedde okweraliikirira ko President Museveni kuba coronavirus ekimulumba takikola kitakimanyi naye nga congratulations Kasuku tokomye kubeera just mukulembeze mu industry eno wabula oyongedde okulaga nti omuntu asobola oyitaano na breaking barrier zonna
olwaleero wekibanga Kasuku asobola otuula ne president ku interview nga ali recognized to that level kati office ki gwagenda okugamba Kasuku nti togenda muwa deal oba ki kubanga okkiriza nti namba ze tezikola ki tezigatta okitegeera. So president abaana bali ku TikTok kuno yabayimbula esinga nnyo botonolira campaign ye erabika erika abaana basoba mu 5 nga bonna ba TikTok live n'ebintu ebirala ebiringa ebyo. So katulinde ku Sunday bwe kinaabeera omukulu agenda kuba tukiikirira. teyagala bajagala ku mutima. Ekyokuteekako Kasuku ku interview si kyekizibu, naye banzigyeko tebankubira, b'amasimu gaabwe tebagakwata, aba State House ng'ate project ey'oku interviewinga president bantuukirira basookera kunze. Kinnenyamiza nnyo era wadde mwanzigyeko ku interviewinga president nja sigala nga ndi weenaale naye mu bulumi NRM twagale nnyo abatwagala. Eriwo abaana bangi abali ku social media kuno abadde mu campaign za president ez'enjawulo okuva we zaatandika, abatambudde ne president, bakadda b'NRM ababadde naffe ebbanga lyonna. Tetubasuula wabbali kubanga abo be baagala ekibiina kyaffe eky'NRM. Ne bw'aba tamala emirundi junior mumpisizza bwe muti ne tutuuka ku last day ne munzija ku list interviewinga president nga mwali mwantuukirira musajja wattu ne neetegeka. At the last moment you disappoint me. It's not good. Baadi ya muzuukuke uliriza ennaku z'omwezi nga nnya January. Kati neetegeka nengula amasuuti kyamaze enviiri ku mutwe ng'ate ku lisiti siriiko, nga banzigyeko ne bateekako chikeni ne jobless billionaire ne babadde tebamutaddeeko. Kati ne bababuuza lwaki junior temumutaddeeko mu State House, ne bagamba mbu nagwe eddalu mbwa mad ne ku birungi byenkoledde NRM bwe mutyo bwe munsasudde nga mbeereddewo NRM nga njagadde NRM buli kalulu nembeerawo okuva akalulu bwe kaatandika. Junior mbeera ngamba abantu balonde President Museveni. Is that how you have paid me? Oh. Oh. Mama. Musije kulisti, munzize ko mangu. Munzize ko
nzize kulisti nzizeko koze video eno natuukirirwa ne baŋŋamba nti nze agenda okukola interview ne president enkyanga nnya okurepresentinga abantu ba TikTok kyannaku kibanzijeeko ne bateekako kasuku